Okay, neyanze Robert Mutebine team okulaba nti mutulaze kiki ekigenda mu maaso bali ku kisaawe ate naffe tukyali mu Masaka tuli wano ku Zebra Hotel wenyini wetugenda okubanga tusinzira okubatuusaako embeera nga bweri nga sinaba kubanga ntandikawo bakubanjula omugenyi wange gwalina olunaku olwaleero njagala kutegeeza bannayuganda n'ensi yonna nti ttiimu ya Salt Media endala esimbudde kuva ku kitebe kyaffe ekikulu Kampala era nga egenda kubanga ebawa ekifaananyi okuva buli ango yonna okulaba nti omukolo ogwa balaza ogwa General MK buli omu agufuna ng'oli mu njuyo saako naawe agenda kubeera ku kisaawe ku Liberation Grounds wetugenda okubeera naye nga wano wendi nyina omu ku ba SEC members era nga y'omu ku bantu abaludde wano mu Masaka nga alwanagana okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi era nga simulala ye chairman Toyota bwe ngamba chairman kiba kyemalira kubanga lyerinnya lyetusinga okumanya maybe ayinza okweyongerezaako agagenda ye chairman lyetumanyi era nga y'omu ku babadde oba ejjinja eddene nnyo erirwanya okulaba nti omukolo guno gutuuka wano we guli n'okulaba nti bannamasaka bonna baaniriza General Muhoozi Kainerugaba mbadde saba yeyanjule kubatulaba then tutandikirawo chairman tu live ku Salt TV. Webale nnyo nsooka kwebaza Salt TV ku omulimu gwe mukola ku General MK na okusingira ddala kubanga nze ate okumanya Salt okusingayo bwe mwatandika okukavalinga emikolo gya General mbebaza temunaba kukoowa ate nga mwewaayo kubanga mutukavalinga wona wetugenda mbebaza ate nga nebaza ne pastor wange Pastor Bujingo gwendowooza nti kati ali bulungi mwebale nnyo mwebale ddala. Okay. Bwe tudda wano ku Masaka Masaka njagala kubaaniriza tuli bulungi nnyo abantu beetegese omukolo nze wano kati mazeewo ennaku 25 almost a month nga ndi muno mu Masaka njagala bakakasa nti balaza yaffe eno yegenda okusinga zonna ze mubadde mulabyeko bwensuubira kubanga ebbugumu ly'amaanyi abantu balina okwagala abantu balaze okuwagira so mbakakasa nti ddala kijja kuba ate ekisukufu. Okay. Anjagala omuntu ali ku Salt TV analaba ku mawulire gaffe omusigire ku kifaananyi bwe watuukira mu Masaka nga balangiridde nti balaze negenda kubeera mu Masaka wagisanga ereetya era kati wagirese wetuli eyimiridde etya. Era njagala kukakasa nti olukiiko lwaffe lwasooka lwali wano ku Zebra Hotel lwe twasookeranga ennaku z'omwezi 19 February twateekateeka omukolo guno ne tuyita abantu baffe ababadde mu Greater Masaka mu districts ne bajja buli district kale yali etuweerezayo abantu nga 23 we about 250 here ne tusetinga nti kale buli district eronde omuntu agenda ogikulembera mu kutegeka guno omukolo ogwa 15 ogw'enkya bantu ne bafuluma ne balondamu ba coordinator be basuubira nti be balina amaanyi be basobola okukunga abantu ne beerondera abakulembeze ne batuwa amanya ne tuba confirminga ne tubasindika mu district zaabwe ne tubagamba tugenda kutambula omulimu guno gwe tukoze ekyenjawulo wonna we tubadde tugenda ziri district 10 njagala kukasa nti buli district natuukamu physically ne tusinkana abantu ne tuwulira ebirowoozo byabwe ne tuwulirira obuwagizi obuliyo nasooka okukola research kusooka okumanya kikiddala kyetusobola okukola okulaba nti omukolo gwaffe guno bwensinzira ku balaza yaffe eno naye nasanga nga abantu kisooka abawagizi abaali abantu kyebawogera eri n'abatawagira NRM naye bawagira PLU kyenjagala okukakasa number 1 abantu osanga nga bano bagamba nze siwagira President Museveni naye ku General Muhoozi awo nfiirawo ekyo bwe kiri wano kyekiriwo wano kyenjawulo mu Masaka Greater Masaka naddala youth yonna jo nabaddeko ekyokulabirako nabadde mu ghetto naye nga ghetto zonna bazitimba ebifaananyi bya General Muhoozi nga bagamba ghetto youth for Muhoozi ghetto youth for Muhoozi ate siwe wanooka kubanga nkugambye districts 10 zonna nzituuseemu naye nga obuwagizi bwa General Muhoozi nga ate balinga bagamba nti ye president aliwo kumpi kikiriwo wano abantu kyenjagala okukakasa enkya mugenda kiraba ate nga kiyitirivu Masaka walungi ebibaddemu
mbademu abantu obutakanya naye nitugezaako ate nabyo tubigonjora kati abantu they are working together era buli omu ali mu mobilization owanupu ali ku mobilization okulaba nga abantu bajja enkya nowanupu agamba nze abantu bange balina okubeera ku mukolo era ojja kubalaba n'enkya ndowooza era negye twadde tutambula obadde olaba ebifaananyi nga batwaniriza ekyo ekibuuzo kye nadde njala kubuuza kubanga olunaku lw'eggulo omulimu gwakoleddwa ne bw'otunuulira ku bifaananyi ebitambula ku internet ne ku mikutu gy'amawulire ye mobilization gye mwakoze okuyita mu Masaka ne mugenda ne mu offices ez'ekibiina ekya National Unity Platform omuntu njagala omusigira ekifaananyi mwasanze abantu abo bali batya? Kale abantu wano kyolaba actually nze kyenjagala okukunyonyola abantu tebawagira nupu nti bajagala abantu bafunamu obutakanya mu politics neyesanga nti gundi oluusa nkubye wano mu kamyufu ka NRM nadduka nagenda mu nupu naye bw'oyogera n'abantu ng'olaba abantu bawagira na NRM naye nga balina mukale byabakosa ne bibatwala mu nupu naye nga abantu bawagira kyova olaba abantu bakugamba nze ku muhoozi nfiirawo kubanga abantu balaba nti oluusi ebibadde bibanyigiriza erimu NRM kino kiyinza okuba ekyenjawulo ye ndowooza eriwo nkubulira amazima kyensanze ku ground so abantu tebawagira nupu mbu bajagala nnyo naye abamu bafunamu obutakanya nekibatwala eri naye nga bakugamba ku PLU awo nze ate nfiirawo abantu balwedde balowooza nti PLU ekibiina agamba nze njagala kwesimba mu PLU ng'omugamba ino pressure group akugamba mu registering ffe twagala kwesimbawo mu PLU ng'ate abadde wa nupu ng'abadde wa another opposition party. Okay. Chairman nga gwali ku seeki waliwo ekibuuzo ekirala nti olunaku olw'eggulo ekibiina ekya National Resistance Movement kyatandise okuddamu okuwandiisa abamemba baakyo kati abamu ku bawagizi abali mu Patriotic League of Uganda babadde bali confused nga bagamba kati ffe bagenda tuwandiisa awamu NRM oba mu Patriotic League kubanga kino kisinde si kibiina kati mbadde nsaba okiralifayinga ku nsonga eyo era nga bw'okyogeddeko nti kino kisinde abantu bagende bewandiise mu register zaffe za NRM nze kenyini ayogera ndi mugenda kucekinga erinnya lyange bwe nva wano enkya ngenda ku register straight ndi muwagizi wa NRM era nsaba abantu bagende baregisteringe kino si kibiina abantu tebafuna confusion bagende baregisteringe mu NRM mu register zaffe za NRM kino eno pressure group si kibiina nti bagenda kyembadde nkugamba nti bali mu kubagala nti bubagala kwesimbawo abantu baddeyo eno ffe nga bwe twakugamba ffe tulina entegeka gye tuteekawo okulaba nti n'abantu bafe abo abagenda bakomewo ebyasoba tuyinza okuddamu ne tubigonjoola abantu babeere mu pate yaffe mpaka tulinde ekiriba nga kize naye tulina okubeera mu NRM n'ekiriba kize kyonna kijja kusinziira ku NRM NRM ffe kwe tutandikira eno NRM yetuzadde era tugiwagira era ne bwe tuluba nga waliwo ekirala ekize nga PLU yefuuse ekibiina kansuubire era kijja kuba kibiina nga kizaaliddwa NRM. Then twogereko kati ku lunaku olw'enkya olunaku olw'enkya abantu baagala kumanya musuubira Jeno agenda kutuuka ssaawa meka agenda kutandikirawa then activities kye zigenda okubeeramu kubanga njagala kuzaako emabega katono emikolo eddanga tebanaba kuforminga baku imaginga groups zino team chairman bwe yategekanga nga emikolo nga wabeerangamu activities nyingi nga Jeno bwe yatuukanga mu kitundu nga mubaamu sports ng'olumu alambulako ku masomero abawe ebyokukola bingi awo byakola kati ku luno abantu baagala kumanya tusuubire ki atuuka ssaawa meka era agenda kuyita wana biki ebigenda okukolebwa webale nnyo ajja kutuukira e Rukaya kubanga Rukaya ye geeti ya Greater Masaka wetuyingirira Greater Masaka wagenda okuyingirira awo ajja kubuuzako ku bantu ajja kubuuza ku bantu abalamuseeko bamukiriza yingire Masaka tujja kutambula okuva Masaka tujje okuva Rukaya tuyingire Masaka ndowooza omukolo gujja kutandika kuva ssaawa 4 era abantu baffe njagala by ssaawa 3 abeekalungu naddala abagenda omwaniriza wali Rukaya babeere nga batuuse ssaawa 3 babeere nga batuuse ssaawa 4 omugenyi waffe ajja kuba atuuse awayogere tuveewo ssaawa nga 5 tulumbe ekibuga wano
bwe tujja wano emikolo gijja kutandikirawo straight tetulinawo activities ez'enjawulo gujja kuba mukolo abantu bajja kutandikirawo balye kyemusana tulina entertainment omukolo guliwo kuwuliriza ebigambo bya general byagenda okutugamba nga banamasaka tetulina outside activities general wagendedde okukyala mu kitundu kino of course nga kibaddemu ebizibu bingi naddala ku ludda oluwabula oba opposition yonna okutwalizamu for example okuva mu NUP babadde balina ebizibu ne former leader of opposition tugambe nti kino okukyala kwa General kulina engeri gyegenda okukonsolingamu abantu ba Masaka kubanga Masaka region nga Greater Masaka kikulu nnyo mu politics wa Uganda. Okay, kale ebyo bigenze okutuuka ebya NUP nga for already nteekateeka yaffe egenda mu maaso so bino tebikwatagana na bya NUP ebibaddewo kubanga already nteekateeka yaffe ebadde etambula walyoka wabeewo ebyo bye tulaba era byatusanga n'eno actually naye ffe njagala bawe essuubi nti oba ebizibu erija ebiri ffe tuli bakamala byonna weetuli bajje tukwatanire wamu tutambuze eggwanga lyaffe mu maaso era nsaba abo banuupu era nekakati ndaba ate nga tuli nabo ku kya general ekisinga bali naffe so mbasaba era n'abo abasigaddeyo bajje tutambulire wamu. Tuyinayo okukuba abaka ba parliament abava ku ludda oluvuganya government betwalabye abaze nga babejoiningako naye wayinza okuba waliyo n'abo abandayagadde okubeegattako naye nga batya. Njagala kukakasa n'enkya kugenda balaba ate ba leaders abawansi ng'ogyeko ba MPs be basinga bangi era n'enkya nsuubiro gy'abalaba ko nga tuli nabo era naye mu nteekateeka zino tubayina. Kukikwatagana sobola kuvaano nga sikubuuziza kukikwatagana na ebya entertainment wadde wabyogeddeko katono abavubuka bangi of course abavubuka be basingayo omuwendo mu Uganda naye twagala otutangazemu ku kifaananyi tubadde tulaba ebifaananyi emabega nga tulabayo emmere tulabayo ki ebikwatagana ne okulya okunywa abavubuka basuubire ki kubanga gye nowabeera tumanye essanyu libeerawo. Essanyu weeriri ebyokulya bimaze obiraba tulina entertainment ate tulina entertainment ate tulina ne after party n'omukolo nga gwedde tugenda kuba endongo buke era n'ebyokunywa weebiri netugenda kusanyuka tugenda kusanyuka ate bana Masaka kye nabagaddeko wano tewali muntu gwe bawadde sente okuva gyali abantu bonna bagenda kujja ku lwabwe era mbakakasa agamawulire agabeera ganyisinganamu nti babawadde abantu transport ekiriiyo era newe tubadde tutambula nga tugamba abantu bajje era nga abantu batukakasa tugenda kujja abantu babadde beesondawo ng'owulira nze mpaddeyo mmotoka yange nze mpaddeyo baasi era waliwo n'omusajja wano yatuwa baasi 10 wano mu Greater Masaka nagamba baasi zange tezigenda kukola ono wa Kingo yagambye baasi zange tezigenda kukola ku 15 zigenda kuleeta abantu baffe ku lulwe abantu bataddeyo mmotoka zaabo taxis mmotoka obutono era ogenda kulaba enkya era njagala kwebaza bana Masaka Greater Masaka bwe ngamba Masaka mbagamba Greater Masaka olw'omwoyo gwo gwe balaze olw'obwagazi bwe balaze ffe engiri yaffe ya mwoyo gwa ggwanga era kyekitandise wano kyekirabiseewo abantu kulaba nga baagala nze engiri yange gyembuulira abantu kwagala ggwanga lyabwe netujjamu okweyawulayawula tumanye nti tuli bannayuganda tukole nga bannayuganda tweyise nga bannayuganda nze okusinziira amawanga ate amalala gendabyeko ekitali wano nnyo wano abantu tetweyagala tetwagala ggwanga lyaffe ate nga buli kimu kyonna kiba kya munnayuganda bw'okoleyo ekkubo ffena tuyitawo essomero ffena tusomero omwo kati ate bwe tutuuka mu byobufuzi ne twagala okweyawula yagala okumanya nti ono muki ono muki ebyo byembasaba abantu tubeere munnayuganda kyekikulu kyetuba tukulembeza. Olunaku olw'enkya njagala twogereko a bit of ku mpisa abantu of course ababodaboda bangi ab'emmotoka bangi naye tulinamu abantu abakozesa efujjo abagenda okupika number plates mwakyogerako bateekeko ebifaananyi bakozese erinnya erya PLU olwokuba nti bamanyi PLU erina general ye chairman waayo olusi baviolatinga amateeka njagala okiralifayinge n'okuwabula abantu abayinza okukola ekintu ekifaanana bwe kityo. Nze kyensuubira
kubanga ekyo tuvudde mabega nga tukyogerako suubira nti wajja kubaawo fujjo kubanga abantu bona batulaga nti bonna bakakamu bategedde ekyokukola suubirayo okubeerayo n'effujjo lyonna kubanga abaana abo batera okukola fujjo ma bodaboda biki bona tuli nabo era ekinaaba kizenja kukiyita accident naye nga ku kyempisa kubanga nze ku kakiiko ka Central Committee ate ndi wa mpisa ndi member wa Central Committee ate nyina ndi ne commissioner wa discipline ndi wa commissioner wa discipline ku Central Committee yes so ekyo nakyo nkikulembeza olwokuba gwe mulimo gwange okulaba nga njigiriza abantu empisa empisa kintu kikulu nnyo. Okay, tuina aba VIPs abagenda okujja olunaku olw'enkya n'abantu abalala enteekateeka y'okuba asharinga ino kubaaniriza n'okubatuuza yeeri etya wayinza okujja omuntu omukulu nga mukulu nga bano ba elder n'abeera eyo. Ekisooka tukola ne ba area MPs aba Greater Masaka tuli nabo bali kakiiko kafa kateekateeka tuyina ba RDCs Greater Masaka tuli nabo tuyina DSOs Greater Masaka tuyina area leaders ku level yonna tuyina LC5 tuyina councillors so abo bonna bali mu nteekateeka yaffe so suubira nti awo omuntu ayinza okubula okumanya nti ono gundi wakitiibwa bwe kiti kubanga leaders bonna tubayina tuyina abali mu youth tuyina elders tuyina abo nga benkugambye bonna so nsuubira nti awo omuntu talina wagwa. So finally nga tukumekereza njagala owe general comment oba overview abantu abagenda okujja ebigenda okubaawo n'okubayita olunaku olw'enkya. Webale nnyo ekisooka nze ekitono enkya nsuubira abantu abatali wansi wa 10,000 enkya banatuukawo banatuukawo wali ku bajja kutuuka abantu tebalemwa kutuuka abantu nsuubira okufuna abantu kubanga district eyaware Karangara nsuubira okufunayo abantu 50,000 abagenda okujja abantu nga 50,000 Karangara jukira erimu okulosinga amazzi naye nebaza President Museveni enteekateeka gye yateekawo wano nanti wano tokimanya nti tuyita mu mazzi kubanga waliwo feere ezo 2 zitambuza abantu buli kaseera abantu baba batambula kati lilinga kubo jukira kolanse vano paka bukakata wali n'okulosinga n'ogenda Karangara eri ojja kusanga ye feeri nga gyeri endala ejja eri so awo nawo wangu abantu 10 ezo Karangara yokka kati nno wano obudde wano ebikoma nsimbi wano emirano wano Lwengo zonna ziri ku main jukira wano waliwo main nga nnya zonna eziyingiza muno nga za kolansi waliwo Kyotera eno Mbarara Road Sembabule runerive Kampala runeriye bukakata erigende gundi agogo n'amakubo ga kolansi so twebaza government eno olw'okuteekawo embeera y'okulaba nti abantu batambula bulungi. So enkya kijja kuba kiyitirivu. So chairman twalabye abantu boogera mu Buganda kye bayita amakula oba kyetuyita mu lulimi lwaffe ebirabo districts 10 ezikola Greater Masaka birabo ki byoyinza okugamba nti maybe abantu yebeetesese okukwasa gino okuweereza gino abantu engeri gye bali batugambamu nga bwe tubadde tutambula abantu waliwo abayina ente waliwo abayina embuzi waliwo abayina ebirime ebirabo bingi waliwo abayina crafts so ebirabo bingi naye ab'ente kubanga ente kati mu district 10 ndowooza tugenda mu nte nga 10,000 yes abantu bawaddeyo ente ojja biraba enkya bajja bisoma naye lwakuba nti waliwo buno obulwadde bwa kalusu ekyandibadde awo ku gundi ku ground zaawo kubanga abantu badde bagala kwewayo kuzipakira naye waliwo obulwadde naye tujja zisoma abantu kubanga bawandiise kati omuntu bwawe ekirawo ate tosobola mugana nti nedda saagala kirawo kwagala kwe abantu abasinga bagamba waliwo emikolo gino gitwala sente nyingi naye abantu batera kugamba nti sente ezo zivaawa who funds PLU sente ezo zivaawa kati walabye loole y'amatooke negirabye kweri wali ku kisaawe eno abantu eno balima amatooke bagatuwadde
abantu eno waliwo ba business basuubula omuceeri abantu beeronzemu omuceeri abantu bawaddeyo ente tugenda zisala so tewali kyamaanyi ekiri awo nti kyatute sente siraba mwawe kyatute sente naye nga abantu befandingira ebisinga okay kakati ekyokulabirako gwe waliwo yakusasudde afe tewali yasasudde salt yatusenga salt kati kyekiri wano waliwo enteekateeka ez'okutuukako mu ghetto ng'ogyeko kuba nti mwatuuseeko olunaku olw'eggulo gye n'okuyitako mu kibuga awubireko ku bantu n'abageto kubanga batubuuza ffe bannamawulire nga ffe tusobola okutuuka eno gye muli ne tutuusaayo ensonga zaabwe. Ekizibu ekiriwo kyenjagala okulaga obudde bwe buzibu obuliwo jjukira nti abantu erukaya waliwo gurupu eyagambye nti yo eyagala kutambula okuva erukaya okujja wano e Masaka ku bigere ba youth waliwo distance naye bagambye bo tebaagala moroka era kyebabadde bansaba mbunze mbafunire moroka y'ebidongwe bakulembere eya drive yes distance bo batambule okuva bo bagambye baagala just ndongo mu maaso bo ekirala bo bacape tebaagala moroka baagala kutambula butambuzi okay kubanga awuziri kilomita nga 3 as a father ate nga omuntu akwasa ebyempisa of course twayimaginga a group yonna baziimaginga naye wakyaliyo era abantu abakyalinamu emitima nga bali eyo bagamba kino na kino na kino na kino kigambo ki kyoyinza okuweereza in general bonna abali mu Patriotic League naddala abo abali mu management okuvya ddala wansi paka waggulu kubanga ensonga lwaki nkubuuza ekibuuzo ekyo waliyo ababadde bagamba akati ffe tunafuna taaga tetufune taaga kino nkibuuliza kwabo bali ku management taaga buli omu abantu baffe betukola nabo tubamanyi betutandise nabo era tukyali nabo nga bwobamanyi abantu bonna bakkiriza margin era tukolera wamu era bwe tubadde tutambula bwolaba kati abaali bali leaders ba groups nga babaramu tuli nabo wano era tuli mu kuteekateeka wamu era n'abantu baabwe bonna ffena twafuuka kimu nze sikyalabayo nabeeyawulamu abantu oba okyalaba balina t-shirts kubanga omuntu waba yagula t-shirt ye nga giteekako team chairman oba MK Army tosobola mugamba nti tojambala kubanga at the end golo eryemu so abantu nsuubira nti kati abantu baze bakwatagana naddala nze ng'owempisa ngezaako okulaba nga ngatta buli omu mu groups ezo zonna tojja kuwulirayo omuntu ng'ali wa group nga complaininga ku nze kubanga nze n'obwensanga omwana eyali mu group eri era muyisa nga memba waffe wa PLU tuli PLU kati ekyo kyaggwawo era ngamba n'abo ababanga bakyalinamu bwe balowooza babuggyemu tutambule wamu kubanga okwegatta kwe kusobosa okutuuka gye tulaga ebyokwerinda naddala kuba n'abavuzi ba bodaboda parking kubanga kiri kitya aba bodaboda twataddewo ekifo ate nga kirina ne gate abantu bagenda ku parkinga mu gate nga waliwo ne security era tugenda bawasa abantu saawa bweziti olina okujjayo boda olina okujja tetwagala bano abajja saawa boda agitaddeyo after 1 hour mbw aze ginona kubanga twagala okulaba nga tumenaizinga obubbi tetwagala kulaba nga ate enkya waliwo abakomplaininga boda kubanga tukimanyi nti bibeeramu ebyo so twataddewo ekifo nga kirina ne gate kikulozinga ate nga kuliko n'omusirikale actually abasirikale tugezaako okulaba nga tetwagala kulaba nga tufuna gundi abali mu parking abasirikale gye bali n'emmoroka so chairman maybe nga tumaliriza tubbireko katono ku bamu ku bayimbi abagenda okujja okusanyusa abantu b'e Masaka sinakukubbirako kulangira buli kimu muyimbi gw'omanyi ekisooka omunene yenna kwali Bebe Cool kwali Jose Chameleone kwali Winnie Nwagi kwali lwakuba sitambudde ne listi yange naye abo ba Vinka kwebali Azawi abaana bonna bwomanyi bangi lisiti eri mu bantu nga 13 ate nga tulina ne local musicians wano abagenda okujja okusanyusa abantu so tusuubire nti olunaku olw'enkya ssanyu lyereere okay maybe tufunyeyo n'omugenyi omulala naye nga abantu njagala otwala omukisa guno obategeeze
Salt Media yegenda ku broadcasting omukolo guno kuvira paka jeno wanalinyira paka kutuka wano paka ogunakomekereza ekyo kyobwe kiri Salt yocho ya kimala njagala baka kasaba na Uganda nti nkyambere ku Salt atasobodde kubeera Masaka beera ku Salt TV ogenda bifuna bulungi mu gwanga lyonna ate njagala bebaza coverage ya mwenungi kubanga nze mbandi yawo nzomanyi mbeere eri kumpi ku border ne Tanzania nenga mpule twabadde tukulaba ejjo newunya ntuwandabyewo TV mbuza TV kimbu Salt TV nali simanyi nti neri mutu etutuka tumala yensi yonna so mbebaza aba Salt TV ku lwo mulimo gwe mukola ate mbebaza nganva ku wansi w'omutima gwange nga ddala kyemukola kituufu by the way mu bantu abasinze okupromotinga PLU ne General MK mwine ekifo ekinene mwebali nnyo mwebali eddala ate ne mukwano gwange Pastor Bujingo mwagaliza ebirungi ebyerere ofunayo ko omugenyi gwe tufunye wano ono ajja kweyanjula musajja mukwano gwange Bishop ali muno mu Masaka aina church etwala Greater Masaka ajja kweyogerako yogereko mu bufunze kulembera yakadde madesaba osibuleko kubatulaba then tugenda maaso n'omugenyi tweyongereyo nga ntandise by'okusibula njagala kunga ba Greater Masaka enchate musubwa nga bwe mbadde mutusubiza nti mugenda kujja njagala balaba njja kuyimirawo nga ndabe nga mujja so mbebaza ku lw'obwagazi buno olw'obwagazi bw'emulaze General MK ne PLU mwebale nnyo mwebale tulabagana enkya bye tweyanze gatula ku Salt TV atubadde ku program Unveiled Experience atubadde ne Chairman Toyota iranga yomu ku bamba basek era bakwase empisa ate nga amaze wane ennaku akugambye ennaku 22 nga atambula districts ezikola Greater Masaka 10 zonna nga akunga abantu n'okubategeeza n'okutambuza enjiri ya Patriotic League of Uganda irango olunaku olw'enkya kyenyinza okugamba tova ku Salt TV tugenda kubanga tukuwa buli ango yonna osobola okubanga olaba omukolo ogwa balaza oguli wano mu kibuga ekya Greater Masaka nze Godfrey tumwebaze nyina Edin Subuga wadde ku kamera nyina Peter Bunyas ate ne Mukisa Ronald mu kiseera kino kamberekereze tugende program eziddako ebisigako tugenda kubanga tubabereza mawule gaffe omunyo live omunyo kusatu ne kusaawa nya tujja kubanga tukomawo mbeere bulungi mweraba